Mugamba mutya mumwe nabali ku channel yaffe itibwa Kyayite YouTube channel yaffe basaba mujegatteko nyinga kalo ebyakokola bosobola ojegattako kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero abaami baleetedde ebigendo bayamba okwetereza oba okwongera amaanyi mibiri gyammwe ag'ekisajja gendiko kakati okutandikira ddala ekyo kyolaba ayitibwa kamulali. Kamulali ndoza mumutegeera mwenna, teri atamanyi kamulali naddala mu abasajja mumutegeera. Kakati njagala kulaga engeri gy'okolamu ebikoola bya kamulali n'osobola obinywa n'osobola okufunamu ekyo ky'oweetaaga naddala ku nsonga z'amaanyi g'ekisajja. Kakati okutandikira ddala funa kamulali bulungi, ofune ebikoola oba ofune obukoola. Osobola okumenya obuti nga buliko kamulali n'obukoola. Kati omala okumenya obuti buleete kuba obukoola buyinza okusumbuwa okubuweza ne bufuuka obuzibu n'otabuweza bulungi. Kati ky'olina okukola olina kukola otya? Menya buti nga bw'olabako bwe katyo oleete ewaka. Okitegeera. Kati bw'obuteeka ewaka bulungi funa w'ogenda okufumbira, funa akasefuliya, tandika okugenda sooka oggyeko obukamulali bwonna, tolekako kamulali wadde n'akamu. Njagala bikoola byokka by'olina okufumba, okitegeere. Kati sooka oggyeko kamulaliko bw'ofunye bw'oleese by'ogenda okufumba, sooka oggyeko kamulali yenna aliko yenna. Kyenkusaba sooka omuggyeko nga bulaba ndi mu kukola, okitegeera. Sooka omuggyeko yenna. Fuba okulaba ng'olaba tekusigaddeko kakamulali n'akamu, tekusigaddeko bikoola byereere, okitegeera nga bw'olaba kati akati ako, okitegeera. Nkugambye bino by'oli mu kukola bigenda kukuyamba ggwe omusajja okufuna amaanyi g'ekisajja, okitegeera. Njagala weetereeze naawe omwami oleme kunyoomebwa, kuba munyoomebwa nnyo ennaku zino. Muli banafu nno ekiyitiridde, okitegeera. Naye eddagala eryo ng'ogenda ddifumba ng'olitegeka bulungi olifumbe, abasajja ekyasinza obaleetera obuzibu okuggwamu amaanyi g'ekisajja bintu bingi nnyo. Era ngenda kufunayo olunaku nkoleyo ka vidiyo nkateekeyo nga mbabuulira ebyo ebisinga obbamalamu amaanyi g'ekisajja, bye mulina okwewala, bye mulina okulekerawo bikola bw'oba oyagala okwekuuma ng'oli bulungi, ng'omubiri gwe mulungi, ng'amaanyi g'ekisajja ogalina tegakunga kugamba tonafuwa obudde bwonna. Ngenda kuba mbibabuulira mu maaso kaawo. Nja kuba nkolayo ka vidiyo nga just konjogera bwogezi kubannyonnyola ebyo ebisinga obbasumbuwa ebibaviirako okunafuwa mibiri, okitegeera. Kuba bababba nnyo nga munoonya eddagala, munywa eddagala erya buli kika naye ne musigala nga we muli, okitegeera. Olw'ensonga nti obeera totereezezza kiri ekyakuviirako okukola ki, okukendeera amaanyi g'ekisajja oba okunafuwa omubiri. Olina kutereeza kiri n'olyoka otereera, si kunywa bunywa eddagala n'onywa, oba tojja kutereera era obeera ojja kusigala nga bw'oli, okitegeera. Kakati nga bwe mbadde nkulaga, sooka tulabe bino. Funa kamulali nga bwe nkugambye, twetaaga bikoola bya kamulali, ebikoola, okitegeera. Nga olaba bwe mbitegese obulungi, bw'ofuna kakamulali eyo mu nnimiro gy'okalabye, kaleete kamenyamenya biti oleete obuti. Kati obutuusa obuti genda ng'oggyako kamulali yenna, kusigaleko bikoola byokka. Ofune essefuliya obiteekemu bw'otyo nga bw'olaba. Ofune essefuliya bulungi biteekemu, teekamu amazzi nga ga kigero, teeka ku kyoto otokose. Tokosa bulungi nnyo bujje bulungi, teekamu kola nga biwerako ate amazzi osseemu matono. Bwe bitokota bulungi biteekeko, bitokote omale onyweko. Olunaku kusaba onywe emirundi 2, kisinzira bungi bw'ofumbye. Oba ofumbye bingi osobola okunywako ekikopo tampeko oba akagiraasi oba egiraasi. Olunaku nywamu emirundi 2 olunaku, ku makya kawungeezi naawe ng'ogenda kwebaka. Ebifumbe bijje bulungi nnyo omale onywe, bigenda kukuyamba okutereeza omubiri gwo, ogenda kufuna amaanyi g'ekisajja bulungi nnyo.
ojja kutereera. Ebyo bikola bya kamulali by'olina okufumba. Bwe bijja teeka mu giraasi onywe, okitegeera, oba mu kikopo. Olunaku nywa emirundi 3, ku makya mu ttuntu kawungeezi, oba ku makya ne kawungeezi, okitegeera, kuba kimanyi obeera ogenze ku mulimo osobola okunywa ku makya ne kawungeezi ng'ogenda kwebaka. Naye kinyiikirire, ojja kutereera, ojja kufunawo enjawulo ng'obinyiikiridde. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Gyegatteko, likinga video, nyiga kaalo eryako osobola ogyegattako. Mwebale kubeerako. Mukama Katonda abakuume. Mweraba.